Executive Media. Focus, innovate, succeed. N'omanya omuliro gwagendako. N'omulaba ng'akomyewo n'oyagala omubuuza mwana wange oli mu mbeera ki? N'omugaa nti okoze otya anyumiddwa. Oyagala omuwa faani. Nga faani yaki? Kumuwujjako. Kyokka ogenda olaba ali n'omuloga n'omwana ono wanatukira myaka gyange. Nga tawubye kanta. Kati nina ekintu kye neebuuza. Kati bino kati nga wola nti omukyala azadde taata we najja mu ddwaliro. Kati taata we abeera alowooza ki? Aba akimanyi omwana we yeegatta. Era n'alaba omuko ogenda olaba beebaza omuko naye mwebale. Mukuliko omwana. Ng'olwa ayinza osinga gwe kulya muwala we. Abaamugamba mwebale kukola bya kiseera. Nange banneebaza. Bakwebaza. Wano omwana muwera omuva muzaala. Ogenda abakwebaza. Muyogeeyoge. Mukoyogayoga naye omubuuza taata njogayoga. Ategedde nti tetukozesa ddala bupiira. Era n'amanya nti obadde active. Tuli wano ku dduuka twagambye essaawa 4 oli eyo. Ekisaasi we wajja luli. Lindako tamanyi edduuka lyange. Amanyiwo muveeko n'amanyiwo. Naye kati ono abeera mu kyalo. Ani atamanyi edduuka lyange? Wetwali ewa Zubeida. Ery'abagole, edduuka ly'abagole, edduuka eritunga engoye wano ez'akabi mu Kampala. Ekisaasi mu rawundi molo bagiyita White Horse. Bw'otuuka wano ku rawundi ya wano ku Mariam. Tamanyiwo. Okitegedde? Bano bannakyalo. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be Eco on set. Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at Eco Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they know it's meant. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man, zejo bambezinda nga oyina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku RealTime with Mimi Executive Media. Kugambi. Yes, so tuli wano ku Gibbs Bridal na bwe tukolera akantu kati bakyalina bye bakolera nze nabasenza. Bakolera wano. Eggulo nade mu Rostan, right? Nabalabye bambi. Nenda ba pato. Oli omusajja affe ow'enviiri enningi. Hana mwana yo pato. Nga yeetala munanga ajjamu ebyo bintu. Pato balaba abakazi abeera bukambwe. Yagenze naye yanyiza omuwala omunyigo. Negamba abalabye. So ne mudduka ku birthday mudduka mu Roast and Rhyme. Olwo njagala okujja ne banga muvuddeyo ne ngamba. Ku birthday. Ngamba haki. Bablaza bange ke bagenzi n'abeerawo ntya. Ensonga za birthdays. Bampa kaadi munnange nali omukyala yakuweereza kaadi. Yampeereza kaadi. Kyayampeereza kaadi n'angamba I'll be happy to see you. Ne ngamba bannange awasaanira kaya mwana nino muwaayo n'ekirabo. Ate nazze. Nabadde yo mpamba nangoye z'abakiraya nti. Odiyabe kaadi. Kaadi nange bagimpeereza. Munnange mwandiddeko emmere naye nga mwabadde mu papa. Ngenda okugamba nti nzijja mukyala nkubira nti bano bali mu kugenda. Anti Zubeida mu obuzibu bwe mulina temukwata budde. Nze kyavula saagala bayita ku mikolo. Omuntu bagamba saa 9 zibeere 9 bannange. Mwe mujja ne mulowooza nti buli mukolo guggwa kiro. Bwe buzibu bwe muyina. Omuntu akuwadde kaadi akugambye ku saa 9 jangu. Gwe n'oyagala otuuke saa 12. Abantu bane ebyokukola. Popa neegaana. Popa yagaanye. Sooka olindeko mala okudda. Naye munnange olaba tujja kukolako. Tujja kukola. Omanyi gwe oba okuba oluseko oba bulala. Kati ndi mu kushootinga kankuddiro. Akutte wansi ne waggulu. Katukoleko. Empaamu eddakiika ntiri nnyo nkuddire. Bosi waffe. Mukama waffe. Tubadde wa. So tewasobodde kujja. Saasobodde kujja. Twabaddewo. Kati mukyala waffe ensobi gye yakoze y'okunga nti muli mu kuvaawo. Ate era tewantusa. Naye Justice Zubeida muyiga okukwata obudde. N'okuwa emikolo gy'abantu ekitiibwa. Nabadde bambi ne mukuyirira kiraaya nti. Nze neggolo naade sigenda kugenda. Nze sikyasobola mikolo gya weekend kati. Era ekinene kyenkukolera nkuwa kkaata. Vola nze wemma nkola emikolo. Siyita nsi yonna. Empita begikwatako. Kuba saagala oli agambe mbw ate yampola ebbanja. Sikyasobola kati ebintu bye nsobola okugendamu nyimbe ezo kuba jjo mina kiba kya famire kikwatako. Naye kati bino ebisigadde. Nakulabye ng'era entuulayo si ya mikolo. Sikyasobolera ddala. Naye bambi nabadde wakujja lwaka nadde ne kiraaya nti. Nabadde ne kiraaya nti ate ng'ali wala. Kati ojja twala kale gwe omukazi yakuwanga n'enkoko. Bambi n'akuweereza enkoko. N'ampeereza emmere ku makya. Okiraba. Fruits. Butasiima. Omwana mugulira ekirabo. Ensi beena egenda etegeera nti abantu tebabaliiko. Agenda mugulira ekirabo leka kunteekako nnyo maanyi ku mukyala waffe. Tebaakuyise. Mukyala waffe nze Zubeida tebaakugambye leeta kirabo. Baakuyise kuweesa mukolo kitiibwa. Era mukyala waffe. Kati gw'omanyi Zubeida bino by'otambula bizinensi
omanyi Katonda ayinza okusambira akajji n'okeera ku makya nga gwe nga bano bannabukeera. Kati omwana ayagalayo ekifaananyi naawe. Nisengaawe. Aha, kati aliba azungazunga eyo taata we yadde ebukanaga. Ensi emunyizenyiza ali ku bikolimo bya maama we. Okitegedde? Ng'akulaga kifaananyi nti wali wajja ne ku birthday yange ng'ojjukira kati tewazze. Ngenda twalisha bone kubye naye ekifaananyi. Bya kisiro byonna. Ngenda twalisha naye kyannumye keeki n'enkoko. Keeki baakoze ennungi. Nagirabye. N'emmere yabadde ennungi. Era nze neewuunyiza bambi. Mami gye namwewuunyiza. Mami gye yafumbye. Basasudde abantu. Kati nze ekinkozesa emikolo. Abantu batonotono bantu be. Ekinkozesa emikolo nti mujje ku 8:09. Nkuteerako nti mujje nga mulidde. Sikyasobola kuwa bantu byakulya. Mbamize era tompita. Nkuyita era nze emikolo ntandika anti kati nanga tenna kye natandika. Bwe nali ne Shira Gashombe ebintu byayogera ebyokulya ku mikolo. Nina ekintu kye nategeera. Nina ekintu kye nategeera. Waliwo bakyali bange bangi nali ngambala nga babikola. N'oyo Hajji Arafa yennyini nga talya ku mikolo. Naye nina ekintu kye nategeera oluusi ebitwemazaamu kweyo emmere osobola oggigula. Naye muna emmere y'emikolo ndala. Ndalamu nnyo naye kati nze ate ekinyebwa ky'omukolo n'ettooke. Kati ate nze sirya matooke manyige. Tolya matooke manyige? Olya ki? Minwe? Minwe. Obo nno bwe bulamu bw'ensi. Waliwo nali ndowoleza nti nina alusa. Amatooke amanyige gammenyanga nnyo nga bwe ngali olubuto olukyankalana. Kati ebintu byonna byonna bye nali sirya wali sibigezesa. Wabiviirako ddala. Nabiviirako ddala nembireka naye eminwe gyo njirya. Naye kati oluusi ojja n'olaba omuntu n'akumanyiira nga mpakiri ekifi ate nedda kino kyekiriwo kati ayagala akuswaze. Ayagala akuswaze. Nyongera ku kifi ky'enkoko nze sirya nnyama. Ate oluusi eino abakuliko emabega bawulira. Oluusi nze ekimenya ku mikolo egyo oluusi batuwa emmere nga nnyingi. Nekulemerawo amunanga osobola okulimitinga n'ogamba nti era oluusi bayiwako buyiyi kati golaba andi kati kankubuulire wali obaddeko ku mukolo nga ebidiishi bisimbye layini biringa 2 nga buli kimu oyagala okukitula n'ogamba banaye buli kimu naye munaye nze sirya otaddemu sukaali nze sirya supu tugulire ku chapati zaawo sigenda lya chapati leero sijja lya chapati chapati za supermarket sagala chapati ya supermarket. Yongera muko sukali tanoze. Teka sukali bwe matemina. Kangule kilo zange 2 nzibaterese wano kwata. Ngenda gula kilo 2 nzibaterese. Muna atolera kwata mukulu sebo. Toteera mu wana abantu bajja to yubu yagula buki. Mwefula nye ebintu byaba corporate. Ngono waba corporate. Ebintu bya kisiru kati mwozola corporate tujja firano. Omuntu omwotecha yiwamu sukali. Temubaddemu yadde. Mubaddemu naye nga simuwulira nina omuyano. Ebyagamba sukali omungi atta obusolo obufa bwange. Sibwako. Obo bana erindako naawo wakateekamu obwo bumeka. Segasobola kuba. Bakasitoma nfuna bangi ng'okedde okunywa busukali 8. Ekyo kyekikulumye totidde nti nyiza okufa obusolo. Obufe bwange. Obusolo bwe bufanze enfunze nsalirwawo. Tabulamu obwo bubiri bumala. Mpaayo kamu. Tindako tugenda muwa ebyo tetulina kati Zubeda ketwakoze wano tetulina tulina obeera corporate si corporate but organized tonywa ate ogambye temuli tonywa kwata wamma ogambye temuli sukali tomuwulidde ate kati oyagala omwenywesa tukole tutya sokoleete kiri oyinza obbitabula ate ngenda owulira muno temuli leeta sokoleete oli leeta oli omutabuddemu naye amutabudde alakukwata amutabudde omutabudde mwina jiiko fooko teriiwo wali lwaki totabuza fooko era sukali tannanoga tatabudde then tamutabudde obuntu 8 nedda si 8 olabamu sukali wansi awo wuuyo sukali what is this oli aliwa mwana kigwe mutuma aleeteyo ejjiiko kambagulireyo ejjiiko ndeeterayo naawe chapati ani gwogenda ottuma nedda abaana baleke bano abaana kati bwe mubeerawa wandege yamanyi ate oli obeera Mengo wa mukyalo oli Mengo kati kyalo
Mengo wanowulira Mengo naye akka munda mulungu jjomu leta sente balete ejjiko sente nga mbeka ya mutwala kwata ndetyayo ne chapati ani gwotuma ono omwana ate batuddawo bakola ki noli ayimuke tulabe oba oyina ebbina boti ejjiko gula ejjiko 2 akatini n'akanene ebbina kweliri kirinamu ebbina wagambye alina emyaka emeka yagambye oba 13 ono wange banayerekera awo ebyekisiru 13 waba olimbye naye bagenda kigabana mu dduniya ndaba message ng'ebisajja nga bikikwana ku TikTok yakyo bagenda kulya abaana nze nange sijja saasira ne baba muwala wange oba bamulye si kati bantu bazaalibwa kuliibwa banaffe byemu bye tukoze kale ate tukyewuunyisa ki nga bamulidde be bamanyi ffe tetujja bbaayo naye waliwo olaba omwana wo n'omanya omuliro gwagendako n'omulaba ng'akomyewo n'oyagala omubuuza mwana wange oli mu mbeera n'omugaa nti okoze otya anyumiddwa oyagala omuwa faani nga faani yaki kumuwujjako kyokka ogenda olaba alina omunoga naye omwana ono walatukira myaka gyange nga tawubye kanta kati nina ekintu kye neebuuza kati bino kati nga wola ati omukyala azadde taata we najja mu ddwaliro kati ate abeera alowooza ki akimanyi omwana we yeegatta era n'alaba omuko ogenda olaba beebaza omuko naye mwebale mukuliko omwana ng'olwa ayinda osinga gwe kulya muwala we abamugamba mwebale kukola bya kiseera nange banneebaza bakwebaza wano omwana muwera omuva mumuzaala ogenda bakwebaza muyogeeyoge naye omubuuza taata njogayoga ategedde nti tetukozesa ddala bupiira era n'amanya nti obadde active tuli wano ku dduuka twagambye essaawa 4 oli eyo ekisaasi we wajja luli lindako tamanyi edduuka amanyiwo muveeko n'amanyiwo naye kati ono abeera mu kyalo ani atamanyi edduuka lyange wetwali ewa Zubeida edduuka ly'abagole edduuka eritunga engoye wano ez'akabi mu Kampala ekisaasi mu rawundi moolo bagiyita White Horse bw'otuuka wano ku rawundi ya wano ku Mariam okitegedde bano bannakyalo babeera mu byalo bano kyokka nno yaŋŋamba njagala tandika kukola mbeere nga Zubeida kwe kumuleeta mu mutambuzi njagala mukwasa nze nange ngende ku kiralabantu bajatanga okunjogerera ebigambo be batyo syaganya okwesembereza bawala wala omuwala gwe nakyazaako awo syaga kwesembereza bawala gumwali mu motoka oyo abantu bakogerera ebigambo sikyagala kwesembereza bawala profile yange ebadde teriimu bintu ebyo byakwegattagatta nakulabya ne mu luyimba ng'onyiga amabina g'omuyimbi mwabadde vidiyo nsanyize mabina wanyize mabina ze saakitegedde vidiyo nakutte mu kiwato gamba kukwata kabina ki kwata maneja baabo togikulise naye oluyimba nyweza maneja nawulidde nga gundi Asha Blessing ka challenge kako kagenda mu mitwalo 5 mwabadde mu ka challenge mutemanyi wakoze vidiyo eno challenge vidiyo looza malaga gikola bwentyo nze sikyasobola vidiyo z'abayimbi ddamu agimalako weefukuleko wamangu wenyola olinga kisaanyi kati bwe tonja samira nedda naye wallahi olimba nenyola ng'ekisaanyi batya daba naye kano ka size ndooza sikatokata mbeera awe kiki ekyo ky'oba okola awo oba onyeenya kiwato emikono nga gigendeddewo mu mabina ekyo kiwato naawe nakuteddi ku mabina nekalabana bagenda kukula bino babirage buno bajja biraba ate byenkola mu ssente nze ekintu kyonna kyenkola mu ssente tekinswaza kati bo nga bo be bali nze olaba abaana ne mbatwalira KFC nga bamulya nkwatawo vidiyo nina email ya family nenteekayo anti lwe balituuka okunja samireyo bye baasama daddi wano wali weekola biki ngambagamba wano eno enkoko gye mwali muli olowooza ali evaawa nina family email buli kimu nkiteeka okwo sisobola kumanyirwa daddi fo tuswaza
Nyoko kubaswaza. Daddy, for us, we don't understand you. Fucking shit. Now, of course, kati ebyo bira ababibuuza baavu. Nze omwana ayinza okumubuuza. Nicholas n'ambuuza ebyo kati luli nali ngenda omukyalira. Nindaba nsimbula ngenda oli nankobe. Daddy, sawa zino ziri kamala okwogera n'omutabani. Mutabani ki? Nicholas. Yes, Nicholas. How are you, my son? How are you feeling now? What are they? You don't have the cough and flu anymore? Yeah. Now, this my bracelet, the one I gave you. My bracelet, the one I gave you, the one you asked for. Yes? You did what? But now can you give it back to me? Because now I don't have another one. Maybe I can buy for you another one. Because now I've tried to look for something like that, I can't see it. You are lying. Is it okay? You won't feel bad? Okay, but how are you doing in school? You're doing well, eh? Okay. So I'll be seeing you around, eh? I can come and I pick it, eh? Or you'll come back with it. Abaana, but you don't lose it. Okay, see you. I love you. Bye. Omwana ate yabadde kibambi. Omwana nagenda ku vidda anedda mamumpaddeko wano. Ekyemu. Kati akantu ani yali yakakuwa yakasabye. Nedda si kaali kange nakagula Bungereza. Naye kabadde kalungi nnyo. Kaliwa. Kano akabadde kaliko obuntu bwa gold. Wakamuwadde ku viddi. Yakanzija kawo ng'asaaga. Buli kemba nako kaatwala. Muleke mwana wa bulenzi. Akanzirize. Njamugulira akala. Already kanene. Noza akuŋŋaanya souvenir. Anti kati omanyi bwaliwo ekintu kimu zibeera ky'otamanyi. Kati omwana oyo ye yakiprojectinga dda. Alaba taata we mu myaka ngaaga ate agenda kuba w'amaanyi nnyo. Oshede. Kati akuŋŋaanya ebintu kw'anaaliira. Ng'omwana kati ng'olaba abaana ba Bob Marley balina souvenir ze. Kati omwana akiraba. Zibala twakatandika butandisi. Omwana akiraba. Gye tulaga ate tugenda kuba b'amaanyi nnyo. Wano watini. Gye tulaga tugenda kuba ate b'amaanyi nnyo. Era ab'emitima abalowooza nti tuli mu masaaga. They are joking. Kikyali kituuza. Yes. Omwana ngatakomyawo kisente za. Kati omwana ono mbadde nkugamba ankubira ku viddi. Akuyita. Daddy nga totuuka ne muga nti kakkana. Nkola ki? Nzija. Ngenda ntuula mu meeting. Omukazi baabikola ensawo. Opozi ogamye ssente mmeka? Aba atuukoze. Naye esente ezo zambajabanja ku lunaku olwo. Twamala essaawa ezi nga bwe baagala ozisika. Ne kati mutuule mu kifo kimu. Olujja olwo buli we mulugula nga muluggala mutubuzaabuza. Luzzeewo lunywereyo. Mubeere mu kifo kimu. Tweyanza nnyo. Tweyanzeege. Tugende mu maaso. Kati ankubira. Daddy nga yo overdelayed ne mbuuza nakugambye nzija saameka. Gw'otuuka ku viddi saameka. Anti mbadde nga ntuuka saa 7:08. Kati ku luno natuuka saa 11. Natuuka saa 11. 11? Nga tebanaggalawo ssomero? Nga likyali liggule baggalawo 12. Naye ate abasangibwamu ne ku bbiri ofuluma. Ate nze mba ngenze kulya mmere. Mba sigenze kulya mmere. Tomutwalira mmere. Jjajjaawe yaliyo. Jjajja wamma ne bwe watuuka leero. Ne Ruth yaliyo. Ruth ki? Kalibala. Yakomyewo. Mami yakomyewo bambi. Waali. Bambi. Kulikayo nnyo mami. Mwamwogerera n'ebigambo mbu yabombye. Twayogera naawe babiri ate era gwe emboozi yasinga ogiteekamu amaanyi. Saagala ondekemu kintu kino oli maama wange. Zubeda ogenda muwayiriza abantu. Wayogerera wano omukazi musima atagenda kudda sibabiti. Mami nze sisobola. Omukazi yagenda kudda. Mami wamwogerera n'ogamba mami yabombye wamusanzeeyo era ng'atandika. Nze namusanga wa. Nze namusanga wa. Nedda sebo. Nze Ruth simulaba nk'Obungereza. Nze nzikuwa. Naye sikugamba nga koti namulabako. Waŋŋambe wamulaba ng'ataddemu ebbaluwa.
wabula badda ezisaba emirimu zobeda tonja samira ndeka bulesi nengamba Ruth nga wo so embeera yeeyo Ruth yakomawo kati bemba sinnatuuka abeerayo erayo n'abeera n'omwana n'agira nga amubuuzabuuzaako ate kati ye bambi mumanyi ku baana ayagala abaana sister Ruth bondi ng'eganye okuggwayo eyini eweddeyo banna kati wakitolese sente ebadde ya mmeka seeti y'amajiiko ya mitwalo 3 Uganda okaba boseka abantu bakosa agala chapati nkugikuwaddeko nkulaba oyagala jimpa muvubuka w'essaawa bambi nti ndabye abe waffe yeno chapati gyemmanyi ogiguze mu supermarket eri etya tuwulire amala tuteekayo vidiyo yange eno supermarket kimwoguze sebune waki oswankula nze mune simanyi kulya nga siswankula ebya kisiru nga yampola bwotyo chapati bw'ogisindikayo nga tenyugoze kati aswankula chapati ogijjeba okuba yammekayo 2,000 chapati emu balansi wange aliwa agenda gula mu bijiiko anko ngenda baleetera seeti y'ebijiiko tunda plastic ngenda bungereza ngenda bagulirayo ebijiiko ogenda bungereza ng'ogula bijiiko ng'obindeetera ngenda kugulirayo ebijiiko kyokka omanyiira wajjayo badde sente n'opaka emitwalo 2 kyayo naawoze bayinza muto bugumirizaawa ewa mukazi wo ate kati ekyo oyogedde kyayi nedda munnange saagala kummanyiira ate mukazi wange si ye yampadde kyayi anti mukwano totumanyiira nnyo mwalinga munnangira gwe ne mutyaba yaleeta ne mukyala wo nabaleeta kyayitayo kyamuwadde n'otekamu olugalo n'otasobola kuwulira nti ayokya mwongereremu ku mazzi ono green tea waki mumpa green tea oyagala ki mwandingambye nti temulina majaani amajani gagenda kutta obusajja bufe bwange ogenda ziba enseke enseke ziziba zange gwe nga toziba nga nseke nzanywa amajani bulijjo bati batunywa eri nga tunywa majaani munnaye nze nanjala nakikugamba ogenda zibikira enseke amajani gazibikira enseke naddala abasajja majani mabi nnyo nywamu kaawa mukama wange oba empirivuma sijja sobola empirivuma kyeki empirivuma kyeki majani g'abasajja galinga pyantula pyantula kyeki gwe amanyi nkeera wano otwo tunuma nsula kulaivu ya senga asidi nga temukola kikusenga asidi mba ndaba asidi ensi emukola ebintu ebikolimu tebimukwata oba kiki alabika okuba yajja amazeeko omuwala yamugambye olutalo nduvuddemu n'agaana okuta olutalo tumanya leero agenda tuwa bwereere bwa taata w'omwana bakambwe ddala asidi kimala osonyiwako omwana muto kyagala mutta muttira miguwa omwana teyategeera ndi omukazi yasooka lwana ntalo za Facebook waliwo lwe bakuba Emily yagenda nga yenanaagiza senga asidi n'amutereka aba ali awo nga lukedde ng'amuwa ebibye ate bwakukwatako bwaki kati noono naye yasooka ne yenanaagiza ng'oli ayogera simaya nga ananaagira n'agaa tofaayo kyesiga okwagala ennaku zino abantu tebakyatiira ddala tebakyayagala mmanya Zubeda edda nga tuvuma abantu abampi simaya abanenenene abananaagira naye senga asidi atutwala kaguddeyo ng'ate nananaagira kuli gundi onaani Naalongole Bisi yagamba ebyo simanya nti Big Masavu mwe mumanyi Naalongole Isiso oba oli awo nga yeewuuyo nga yeewe Savu ekyo Savu oyongeddeko kyaki ate Naalongo alina kisavu but she's proud kati ali mumataka naye amataka gajja mmutuga ayina oli atunda ebuwaate ebuwaate $1,700,000 yatemyetemye
naye milioni 17 si sente nyingi. 17 bagula kololo. Naye muno yatemyetemyewo baaguddewo baatuttewo. Baaguze. Tyamulabe nga alitematema. Tagenda kwongera kulangawo. Agenda langa eri 10. Ogabe tino baatuttewo. Yabaddewo ya 17 n'eya 15 yatunze ya 17. Kitegeeza alina mu ssente. Nyamukonyeemu nyamugaa Naalongo yenze owuwo ndaba tanziramu. Nande naye golo mu Rostan Rhyme. Ng'ali ate asobola Nangamba nti nno vva mu ebyo ebintu by'olimu jangu eno obwana butudde eno. Nogenda mu bwana. Ne mugaa nti ndi mu VIP siva mu VIP. Wabadde VIP ne gundi. Gwe wati tebashalo mu VIP. Butereevu. Bambi. Nagala kukola Naalongo Lewis. Tulina nnyo gye tugenda mu Luseke. Ne Naalongo. Era ono Tracy Melon yadde ayimba. Ninga mwabadde batono leero. Kano kamanyi. Nadde kumpi nako. Naye kamanyi. Kakolako yena rajjoba. Akuba kasige. Mukozi wa Bakaita Prim Touch. Bambi. Kaganda ka Amira. Amira ki? Omuyimbi. Ogundi mukyala wa Kasolo namba 3. Namba 3? Namba emu yoli ow'ekyotera. Namba 2 yona yali mu Small Private Sector Foundation. Uyo omulabye. Bambi nga kyabadde kivuddeyo. Then Amira najja ku namba 3. Amira alinga mu namba 6. Hayina abakazi abasukka mu 4. Why tontuuza mu bigambo ndeka. Okirabye kyataddeko wiigi eyo nnungi. Kyabadde kiyimba kyawe. Wamaanyi simanyi oba yadde ayimba ki. Inasiriddamu kubyogera. Omugole yayimbye omugole. Omugole teyayimbye. Ono si Vinka. Vinka bambi. Nkyala Honorable. Omu bwati. Laba ekifaananyi ekyaga. Ne Naalongo etalikogga. Kati ate kino ki? Chipusi n'enkoko. Ate enkoko empitirivu etali emu. Tajja. Naye kye mwagalako? Teyeefiirayo. Tali ku ssavu kati gwe watandise osala essavu. Saatandise sala ssavu nali eyo gye nali mu Europe bantambuza. Kugambye ng'olunaku ntambula kilomita nga 10. Mbu wasala Bungereza? Bino bye mbadde ntambula. Si Bungereza, zino Europe. Bungereza nina emmotoka ebeera enkimu okuzija wano. Europe watambula onoonya keesi. Abya keesi, bane, netto okunyumiza keesi. Nekola ekizibu. Keesi yalimu emizimu. Ng'ekwegaana bwe dda. Keesi yamala n'egenda, kale bamaliriza batya. Ate mmanyi. Nyoza ngenda balaba wano nga mmaliriza. Abakulu. Mumaliriza ng'enteeseganya eri etya. Bamubbako nno omukazi. Mote video. Ekyo kati kiwedde. Akyo kyali. Baali kusasula. Ate baali batakusasudde. Kati ekyakitadde. Oli atwale mukazi. Naye mukazi bamukutwalako dda si ekyo emyaka ng'ebiri. Emyaka bamuzaddemu abaana 2. Myaka nga 8. Kati okyamwagaza ki? Omukazi. Tayagala mukazi yakugambye. Ayagala bamukompasetinge. Sente ze ze yateeka mu mbaga, amahare, biki ebyo byonna. Mbaga ya kyaki? Anti. Seeka yabba omukazi wono ocha. Seeka yabba mukazi wono. Ali mu Mother Mary. Bamuwe sente za Mother Mary. Mukazi yamuteeka mu Mother Mary. Bamuwe miliyoni nga 3. Ne emotional biki nezo. Ye gwe bazisaba aziina. Aina sente. Asobola ba miliyoni 3. Okirabye? Kati fulumya story bisigadde baneesanga. Story gifulumya. Ekyo kiwedde. Bwe mukati mutwale ebintu byammwe. Mukyalina kye mutwagaza ekirala? Oyagala kujjako wano? Wano atalina kyakimawo ate akimawo nki. Bali abakulu bajje jangu tulabe. Mujje tulabe. Ogaaya ki ekyo? Oguzeeko ku sente zaffe. Muguze street ku sente zange baana mmwe. Jangu. Inze.
bombo betutumye mubatambulidde bwereere kale owaye musajja abateereddewo kano boogera simaya tulina edduuka lyaffe naye aliwa omukulu alina okutuseekiiko afaaki nabyo naye mufulemu tukyalimu ate mmanyi kati nze kaŋŋende enkebire oba tukyalimu omanyi kamera bye nasoma munaye mwetuli African crush wenna ng'onyumye oli ayinza olowooza sho yiyo naye ono omwana waki enviiri ayina nnyingi zino nviiri ki bonna bayina enviiri zino nviiri ki naye se enviiri zo nnyingi kati opulaninga nti ogenda zisiba teziikulume nga zikaluba nnyo ate ogonza enviiri kati gwe ojja kkaddiwa kati mukwate kano ke muba mukozesa wano tubeere nga tubawulira ffe tusigaze kano gwosobola okuprojectinga musobola okukikuba oleekaano kuba ono mukazi baasi so kaakati muli mutya mugamba mutya munnange ebintu byeyagala otandika tusooke tubuuze abaana gweoyagala bintu bya kisiru leka tusooke tubabuuze lwaki onkugira wamma oli otya obulamu bulungi gigenda gitya how are you oli bulungi kakyo kirayo ono yewe wandigiya ono weeruweeru ono wemmengo oli wandegeya wali ali webakolera enkoko ya kasasiro ku bitaala wewali enkoko y'ebisasiro waliwo amayumba awo n'enkoko ya kasasiro omuba kabeji biki chicken kasasiro ebyo byolabyo chicken kasasiro olabe kati pabatasula yate gwe tukimanyi noza kati memulya ya bwerere kemusula awo ono yasenga oli enkoko z'obwerere akubye bulango ku kyalo bumalayo wamma nalabye olina ow'enkoko gwolanga yani gwolanga oyo bamuyita batya joka lusaniya joka chicken lusaniya oba kuwa mmere kati tewamugambye nti ogenda kujjako wano asamugambye okirabe asemanga tunaalya Akantu wano kiki ekyo kino ki maama nyabe bina gano gonna magi tekandabe yarabbi kufuuwa ku buliri naye bambi gookya kwenga atakwadde amagi nesumbuusa tabaliridde famire yo ndowooza baagala kuwa ku bano ne bano kwebaliye ne bano kwebali kansooke mmane mukyayi mpako kukaji mpaka kaji nteekeko wano kati muli mutya kasuku yaŋŋamba mwekwana bannaye eyo si gye tutandikira abaana baleke kale ebintu byogera naawe tebikwatagana bambi naye nkwegayiridde muwe mu mazzi meerere nesukaali agenda mutyaba zze nno oyo noye mutyaba mutyabajje baliko mutyaba omulabye mutyaba my god how are you my brother nkweko gye nze nazze ndi bulungi totya kulya mutiremu amagi gajja bawunyako temuyina galya mujafuuwa togugiranga omukka no osobola ozimba n'ofuna gaasi ne babanga bamujjanjaba gastric acid kangulireyo nina omuwala gwe nasanze bamuyita Fatuma ojji wange naye yatuliko wansi naŋŋamba yasomera ku ssomero lyammwe eryawa salafu namuŋŋoona mwakati ng'embooka ekaaba Fatuma yaŋŋambye eryo essomero ne bwaba ayogera ge yasomeramu talyogera kikosa ye teri mwana yasomera ku salafu atali wakabi nganze ndowooza lwe abajaguza gwe mugenyi omukulu balina abagenyi abakulu balina abaana ab'amaanyi salafu erina abaana ab'amaanyi naye omwana yaŋŋa nti obulamu bwe yagwako ku salafu teyeetaaga ddala mbuki ani atakubanga muggo mu biseera twasomera tebatukubanga babakubanga ffe twesabikanga
nga mwambala empale salafu nga mwesabika ne weteekayo esweta mu kabina ekitegeeza ab'okusalafu ba abasoma naye balowooza olina ebbina nze laba nali mbigula bulala nga bwe weerabira weteekayo ebitabo nno ne bakikuba ne kiwuuma nakabakijjeeyo remove the book nkusansabula ompulire amasomero ge mwasoberamu nga gaali magaali malungi nnyo I'm a proud student of Namungona Salaf. Namungona Salaf. Naye nalaba kalina bagizimba gye waŋŋamba. Balina newe wansi yo nalina tonnagenda eri esoma oliva ku kkubo dikkirira paka eri wansi. Wonna kati kalina. Yonna ate zonna kalina. Ffe twagenda ovayo nga tulina zikalina. Bazizimbye. Bw'olabye eno eri ku kkubo ng'oyitawo. Ate olabika naye bw'oba oyitawo obeera proud nogayi my sister. Green tea? Yes. Green tea. Kati bwaki akaleseemu? Kalungi kampenzi. Kanteremu. Yawe ebyekisiro. Kandi gye kakoma obeeramu gye kakoma obuka. So katuddeyo wali. Muninde mukko. Nkwatiraako wano kwono wa boda. Temugenda nga temutukozeeko tuweeyo ku ssente. Kwata. Mubeerewo nze mumpeeyo ku ssente. Nze njagalayo swaba munnange. Awe swaba. Ono mukatuliki munno. Kati nze oli ye swaba munnange. Twalonga 5 12. Kati olaba dabayo ono. Mukatuliki munno soka mubuliemu wa Maza Mary. Ogenda kujana otubuuzeeko. Bwe kiri. Bakoze bano. Kati soka tumalirize. So ono ye Kijambu. Gemanya ge. Joseph. Akuwulire ye gwe Kijambu. Kijambani. Belta. Mama basaddeyo ba mulembe gwe. Belta linnya lya Baroma. Belta tebera ku Beloti. Otujje emigugu. Belta linnya lya Baroma. Mukatuliki. Oli mukatuliki. Ozo kirabye. Ate no Nanyonga Mase. Nanyonga Mase. Ate Nina yani. Anti Nina lye linoonya ssente ono African Crush ono ye Nina erinoonya ssente. Kati Mase Nanyonga weddira ki? Nyangi. Nyonyi. Kati ono abeera maama wange. Mama we yeddira Nyonyi. Banna Mukasa beddira Nyonyi. Yali yeddira Nyonyi. Mama we na Mukasa. Tata wange Rwanga. Jirwanga. Mama ge bamutuuma Namukasa because ndowooza bajjajja bajja ne bagamba omwana ono ye Namukasa. Namukasa linnya lyaba mizimu mu Buganda. Mukasa ono maama wo. Bwe kyandibadde naye tomumanyiira. Ono maama wo era osofukamira n'omubuuzaako. Ab'ennyonyi be banzaala. Ab'olugave. Ye sayidi eno ya taata. Naye amaanyi gali nnyo mu b'ennyonyi. Ngalaba. Ab'ennyonyi amaanyi gye nsinga okugajja. Amaanyi mangi mu b'ennyonyi. Ab'olugave sibalinaako buzibu naye ate ab'ennyonyi bampaniridde nnyo. So kati ono omwana abeera maama wange. Naye kati maama ebintu bye mwekola ebyo byaki byonna. Tubalaba ebintu by'ekisiro byonna bye tukoze bye muddamu. Tofuddeeyo nti omwana akulaba. Mubikwata. Mubikola mutya? Tubikwata ng'emubyogerera. Ne mubirihasinga. Tetukola rehearsals. Mukikuba direct. Mwekubirako nti ako tugenda kukakola mu kakwate. Tushayali. Bambo mubikola bulungi no bitusinga. Nze natuuka ne ŋŋamba oba tugweyenze. Bambi ng'omwerabamu. Ono ne mulaba nga tindaba ye muwanvuko. Nange ono mwana namulabanga ye mulenzi omutuufu. Yasabira muli. Ng'omulaba ayimiridde teyeetoolodde. Otugenda ovugira awo. Ng'otandise. Ng'otandise otyo. Bosi woki? Owa Iron and Bang. Iron and Bang. Tufaayo genda. Kamusoke muleke my boss. Kasiteddamu neevuga wano ngenda bugenzi. Nina abantu nga weevugira be papa. Bosi ledi olunkubira ne banga nti kati saawe no mbalala nze mba njolekedde embalala. Wano mba mbatadde. Oyo kasita ngamba siddamu alinga Joan ku Bereya wali olunga nti kati kasuko tutunula hoyima gwe nkusanga madda kuba they are action based but action based kati okimanyi nti aya ne bank entwala kula Formula 1 yani next year tugenda Formula 1 buno motoka Formula 1 bubera the Champions League mwali Madrid ngezanya Madrid ali wampozi Real Madrid togimanyi ali Bungereza Liyalo abeerawa. Kisaa kyane yalo kiriwa.
Chili Spain, Santiago Bernabeu. Elialo. Real Madrid ojimanyi. Ani gwomanyimu. Gondi. Ronaldinho. Nozolabye ebyekisiro byenkugamba. Ronaldinho yavadda ku mupiira yali azanyira Barcelona. Wandikambye Ronaldo, ba Ronaldo bombi bazanyira Madrid. Darima ne Cristiano. Cristiano siyo n'omukadde. Yawummula. Darima ye yawummula ono akyazannya ali mbawalabu ene Saudi gy'obeera ogenda. Era bw'ogenda e Saudi bagabe bakutwale kwa Al-Nassr ojja kumulaba nga Ronaldinho. Ronaldo. Cristiano. Yone ya divorcing. Ta divorcing ngako. Ya divorcing mulala. Kati made nkunyonyola nti Madrid ina partnership ne I&M Bank. Era season ejja, actually season yeno. Ogenda okulaba omupiira sigenda nko Spain. Sigenda ngayoko nali Italy. Wali opako ka video eka yali ntono budget. Watch wagenda Spain. Kati gwe ndowooza kati gwe wagendayo yonna. Gendayo. Genda okulaba Real Madrid ngesa. Ngezannya ki? Barcelona. Wabula yasabira. Mama ine myaka emeka. Nina emyaka 2. Ate batugambye 17. Zubeda wangambye nti omwana yagamba ine emyaka 17. Nzi wangamba ine emyaka 13. Oyine emyaka 2 naye weddira nnyonyi. You are 20 years. Yes. 20 years naye yeddira nnyonyi. Alinda ki? Anti yeddira. Abaana myaka 2 abeera yakabeera mu Mariangana. Kitegeezo tonneegattako you a virgin. Yeah, that's good. Thank you for keeping yourself safe. Bueno ngakoze. Agambye. Mwegatta no. But there is something that I'm not understanding. Na nacho stategedde bulungi. Kati mweyita mutya mwesanga wa? Nzala bolo. Wamulabira wa? Era TikTok nga mbimanyi TikTok. Yali era akola gundi voice. Gaddamu gundi z'abantu. Bakusimu yange eyo. Yali akola voices era nga there is something fishy. Yali addamu on my phone. Yali akola voices. There is nkirabye wano gwe jimpe. Yali ino obuntu bwe yalinga akola buli abo infective bwa gundi bwa TikTok. Bato yasoka kola yani. Ya Zubeda. Eriwa. Nze jina soko mulabira ko yasoka kola yi. No mulaba bambi no mwagala. Kati already nze ku TikTok nali kwendi. Ne mu unboxing. Nemugamba tusobola okukola ki? Okyongeramu. Shooting a video yasoka. Era yeriyo eyakuba miliyoni. Mwatukola mudda miliyoni views. Yali yafira. Era yali yammwe. Mwina miliyoni views ku video yaffe. Ega tulabe. 1 million millions. Lwaki watusabye wifi? Temuswaza dduuka lino wano waliwo wifi ya bwereere. Kyebava baatugobamu mwatuleetera ebizibu. Video yali yatuleetera ebizibu. Yatugobya. Fieta no baade batwagala tuddeyo. Bankubiddeko nange nga bagamba muno nga tetubalaba. Tetubagamba kibawe ekyokuyiga. Mwatugoba. Babeera crafting village yaabwe yesu. Tuli wano ne internet ey'obwereere. Kale gwogisasula. Naye nsongako bw'oba oyogera. Internet ey'obwereere. Sigiteekangako. Tomapulodingirangako wano. Waapulodinga gwe muvubuka gwe. Amazima gali kufuula waddeme mutyaba. Waapulodingira ku twagezaako ne bigaana jjo. Tebyagaana yabeerawo wano wamulekawo. Naapulodinga n'akubirako ne mukazi w'essimu. Yakubirako ne mukazi w'essimu. By the way, ogedde mukazi. Namukubira video call. Lero birthday ya mukyala mutyaba. Banange. Happy birthday mulo mulungi. Okiwulidde? Oli otya munange small and slender brown chocolate. Omwana omuwanvu baati. Omuwanvu. Yes, omutini. Mukyala wabeera chocolate. Chocolate. Si chocolate. Brown. Brown. Brown mukyotala. Na mukyala mukyotala. Mukyala wali mu half caste. Gondi mutyaba mukyala mukyotala. Tubeera ku page ye munyiza okuba gwe mmanyi mulala nono gwayogerako mulala. Mukyotala.
Abaana yazibira ebyama bya family. Tayagala kubimansa mansa kati omukyala mukolere yake enjawulo osaako n'okulaba n'atuwa eŋŋano. Tuwaye eŋŋano. Tumuyimbire. Mutandike bannange. Mukyala mutyaba. Yani erinnya. Ye Esi, sweet Esi. Isi. Sweet Esi. Sweet Esi. Aleeta mpewo. Tuli mugezaako kufuna ngano. Yenda gifuna n'ebyoyogera. Ate aleeta atya empewo. Munnange yajja wano. Nemukangalo kyatuwa chapati n'agamba nakoowa. Yakiŋŋamba talina tamaze takoze eki. Naga nakoowamu. Nange ndi muntu. Sweet Esi. Happy birthday. Please send us some chops. Chapatis. By the way, kasuku. Ngano chechi mu luzungu. Wame ngano chechi mu luzungu. Flour. Flour chi. Ebi mulalu ono. Flour. Yeah, so send us some flour. Send us some flour. Chapati ngano ngankube chechi. Gondi. Noodles. Gondi. Badita bata do mwana achogedde. Wow, koma mukirasi. Ya soma. Gwe ono mwana. Gwe wakoma mukirasi. Siniafu. Mwe asoma new curriculum. Sasoma new curriculum. Kati do wayegira. Mwe yo curriculum enkadi. Kali kutwawulira manti do babisomesa. Gwe ngoba tekimanyi yasomera musomero. Zasoma curriculum mpya. Do wali mumanyi lu. Lwasoka ne bagigezesa neddayo kati bagirese. Je ndasomera. Do lwali luji. We mwasomera. Lwali luji teyali ngano nkuba. Ne kati ffe byonna bye twasoma ngo musomesa ayinza mala obudde ate mukubuulira do. Bali bayino bado. Do yakingo saba chapati. Na kazi mwe ba chapati. Flat chapati. Kadi mu luzungu baga C4 chapati. Naye ate enkomero ya byonna nesigala nga ndi namuwona abaddo. Butere. Kati ogambye nti osomera wa? Nsoma Busawo. Ali ku nursing yaŋŋamba. Kati nursing ne Busawo byanjawulo. Nursing. Bajjalowooza osoma kuba musawo ebiri serious. You're a nurse. Asoma byakuteeka mu kanyula. Nakuba mpiso. Bakyakuba empiso kabina. Bakuba. Nti omuntu yeeyambula n'omukuba empiso ku bbina. Kati bano abamabina amanene eddagala lituuka ddije liino. Ligenda lisaasaana. Lwano oyita mu nnyama eyo. Naye nalabako omusawo ng'akuba ebbina eddene nalingiza manyi nze nningiza abalwadde malwaliro nga ndi mulwadde. Nga ndaba ebbina bamugenda bateeka ne basooka ne bagira kano kapamba ne muteekawo. Ng'omusawo adikubako bw'ati. Ayagala anoonya wanyiga nti basooka disuna. Si ekyo n'afumita. Ebbina lyenyeenya. Omusawo bamuga kakkanya ebbina. Nga omusawo sinza alinyeenya. Lyenyeenya lyokka. Kati kusaasira ngoyo nga yalwadde. Biba lyenyeenya kusaasira tabawa. Oyo si wakkanula. Kati oyo kasaasira wakkanula. Newe ba emergency. Okumukuba empiso ku bbina. Bbina liba lyenyeenya. Litambule lituuke kaŋŋamba oba ekizibu ekimuluma kiri eno ku mukono. Quick reaction tewaba. Kati wiikinga nnamba. Kati osobola okuba empiso. Oteekako kanula. Bambi, that is nice. Kati ekitegeeza ogenda kubeera musawo ogundi. Nance Nina. Munaye no tuyita basawo. Kali ne mukazi wa Kosamu naye yasomera bya Nancy. Naye bamuyita musawo. Nefe implyana abantu bamuyita musawo Nuru no bagasi musawo. Nancy kye mu Luganda. Era musawo. Eyoziwe tuyina. Onogenda okuddamu la akyuze Dr. Nina. Ombuzo okusawo wabusomera waye Nancy. Kati banno bali proud ne okubanga okuba empiso nga teva okola bino challenge za phasing of binabiki. Tebiina buzibu. Tebalina buzibu. Mpozi abayinza obbanga tebaagala nnyo bibateeka mpozi essomero kale gye nsomera bo tebaagala nnyo attachment yo ku byokola n'essomero lyabwe. Bye bookola bya kisiru. Liri Mengo nalyo. Liri Mengo. Liri mu Lubaga. Lubaga mubambi balizama. Kati internship wagikola oba ogikolera? Sinnabatandika naye maliriza mu December. Olyoka ogende ku kali ke mukolayo then babatikire. Ono tuyita ku pate. Nja bayita. Mwana bamufumbye.
emmere gyeri mmere jabbayo ate ono engineer wagamba oli engineer wangamba oli engineer wagamba onuna buwayo nakyogerako ono mwana teyangamba no nti engineer bane naye gambako nti ndi engineer ono mwana teyanga nti engineer yagamba ate ojjukira obulungi tewambuuza kikyenkola wabuuza ninaika bajja kozi bajjako dda wano bajja no nga tebakusangawo kati gwokola ki my brother nze ndi videographer temuzekwata ne video gozikwata gwokwata mu vidiyo bwe mukola ono nja muwayo omulimu lomube n'abanga ofunye Juma waswa balunywa ono yagwa Henrico waliyo mwe mwali kweyo tiimu bambi bamujja mu kalulu omwana oyo naye yali atya nga ongere yatutiisa ffenna ng'ate ataddemu amaanyi mangi gwe yakubira gwe bajjamu naye yali teyesimbe yali campaign manager pozi yali ayimba naffe tuli basirubazi Juma waswa balunywa gwe bajjamu oyo omwana kati ayimba yalagawa ab'obululu tannabalaba yali era kuba campaigns za campus ye yakoma mu campus no teyajja asalawo kaafune liteeke ku liteeke abalala asobola okuba campaign talivaayo bona abalala bakubira naye ng'asinga kubaza campus basinga mutegeera nnyo muzi campus eno tebaamutegeera bannabyabufuzi yabalema ateeka nayo ne ssente entono okusinziira ku z'abaasaba eri wa bbeeye bannabyabufuzi beno tebazirina ate eri wasaba bazimu bambi eri yaloga so kati ono videographer anko ono mwana muwa omulimu abeere ng'akolaakola nammwe ono yanaatukuba empiso bandwala eddi alinda ng'ogenze bungeza ng'okumyunga amaaso gakulinga mabwa ng'empewo empisa emu ng'ane drip alabe ku bbina ategeere nti amabina gyegana kasita oba mutabani we ajja kusiba busibi pampa mami ng'oli bwe naye ajjanga ne sheva bano bashevinga amasekyo omulwadde soka n'omushevinga ebyoyo ebiri ku bbina cwicwi n'olyoka omukuba empiso ku bbina tewabaayo byoyo ebyoyo bibeerayo ku bbina eriryo gyebiri ne kasika oli w'amagero kati g'olinganga bizija feropasi bano olina ebyoyo akabina abantu baba n'ebyoyo akabina teri muntu abeera nakyo yakabina olina ebyoyo akabina kange simayo bakaliko ebyoyo go wabirabawa nabisangawo ate mumanyi go bitugambye agambye nti nina ebyoyo akubina nanti gogambye abantu baba n'ebyoyo akubina ffe tetukirabangako kyamagero kati oyina wagamba bwekuba akafaananyi kako obwedede olina ebyoya bakabbira mu ssimu eringenda kuddamu nkeekube ddamu wekubolabe nenkyekube kandabe wano wenakiteeka mbalage mu mbuliro bakoleko ebyoyo aba nno omwana gyatunudde atidde bambi kireke njagala kimulaga ssente zimubule adde mulowooza ku ssente mu Juni w'omwaka ogujja omwana naawe ogumye ogenda tunayo omwana alikulaga naye kati gwe ku mabina g'olabye era okyalina kyotya ozaazisa anze siri muzaalisa toli midwife midwifery kirala nenansingi mwamunansinga amabwa kati ono asiba amabwa kyekirala kanyula byebyo osobola okukola home nansing n'obeera ewaka ng'ojjanjaba omuntu kati ate gwe kwolina kyotamanyi ate gwa mulimu munene nnyo okusinga ebintu bye wasoma bw'onoofuna omukisa n'ogendako Canada eyo weeyo ogendayo wa ssente kuba kati abantu bava wano nga tebalina kye bamanyi naabwe Canada bamusasula ssente mmeka si mitwalo 3 naye kati funa omusajja mangu wakati aga-3 toyolekedde sumbuwa bakadde bo sirowooza kati 3 gakola ki ogambi tayagala ekisoba kitasiba nviiri ate katazaagala ozeetaaga just nansing tetusiba nviiri aba certificate order from above si kituufu okusinziira ku byemmanyi ngaani golina yeyasoma nansi ninayo sistange babiri yasoma bya nansi
Ali kwasa tuge. Yali asibe enviiri. Yaddayo n'akola upgrade noza kati asoma na degree. N'ayongerako n'afuna ekkaali. Esente zebakabanga nti. Gavumenti kiwava banyiiga ne batuyitako. Omusawo omwana muliye. Asobola okigamba. Maama. N'omugaa nti omwana ajja. N'agamba muliye. Musikeeyo. Ng'owulira olubuto olukuluma. Omwana atuuse wajja. Ate ba midwife bakambwe. Bakambuwalira ki? Bakambwe nnyo. Kati musa otukolera mukko wano. Obadde oyagala batukolere. Badde njagala batukolere mukko. Ko kati ffe tulabe ko oligi no tusingeko bali abala. Shoto jiba wadde mu kitani. Musoke mututwalemu. Muwe kali ka mic. Tukawana. Tusobola okutandika nga tubaayo buli wiiki. Ne mukolamu nammwe ne muwulira obulungi bwe tubaamu. Ate mmala okakolera mwetememu. Okwetema bati. Nga bakola challenge. Betema mu challenge. Naye kyeyanyamba teyateekayo ebipapula kulaga lubuto. Awo lero ayinza okukumanyira. Nja kukikuba. Yasigala kwoli bino ye. Mutyaba. Tusimbule. Kwoli? Anko kwoli bakubuuza. Kwali? Kwali. Zubeda wasiibye oti? Gye ndi mpola. Obulamu buntwala. Mpola. Kasuku wawudde bwe yakwogeddeko? Namuwulidde. Yagambye mbuze naawe twedi. Abaana balina ebigambo. Owulira Kasuku awo ate omugambo. Kasuku alina ekigambo. Naye oba abijjawa? We yavudde awo n'ambuukira. Zubeda n'ambuukira n'angamba muno nze nkuba buloka. Comment section kesala omugambo nga nze wendi engineer. Bane sikomba buwaya. Naye ebigambo babijjawa? Oba gwe yabagamba wampita emabega. You're my brother, you're my sister, you're my brother. So akuita mabega. So akuita mabega. Zubeda so akuita mabega. Nina kuzunakulabye oli dancer. Ozina. Ozinamu. Ombalako sente. Obaliro kye muna amazina. Ombalako sente. Obaliro kye muna amazina. Ebanga okola ku exercise. Zubeda tokola exercise. Mbuze ebya kisiru. Zubeda tokola exercise. Mbuza byabasi. Taina exercise ono zakola. Taina. Kati lwaki ebyo bimbuza? Anti tokola exercise, okola exercise. Nzikola. Zina muigo. Nkola gym. Ekiwato kyange tena kya. Okolerawo. Tonalaba kawato. Kaliwo. Olinga pipa toyawula, ogamwene ekiwato. Nedda sebo. Togenda kumanya. Omwana agambye nti olinga pipa. Togeza n'okikwatako. N'okikwatako n'obulungi n'obumu. Olina okusomba naawe. Omwana agambye mb'olinga pipa toyawula. Olinga ng'omufaliso omusimu. Byonna ogenda binvuma naye bane. Kiki? Oya. Nina kyendabye. Tugenda kugwa mu bintu. Essaawa yo. Kanzije. Ni kanzije. Amala okulaga. Katonzike. Kituufu. Kituufu. Ati saka tuyitole tubenga abameza. Wano. Alabotya. Okitegedde? Naye. So olunaku lwaleero tubadde ne Nina ne Kijjambu. Era Kijjambu tayagala ddikozesa
Sayagala diwulirirako ddala. Alaba lyakyalo. Lyakyalo. So katuberekereze. Lya kitiibwa nnyo. Eri wakijjamu. Kijjamu mbeera mweddira ki? Tuba tweddira mmamba. Mamba. Abasajja b'emmamba bakambwe. Kambwe be bantu babakyala. Mukambwe. Tokoona nnyo. Siri mukambwe. Ndi just fun. Ensi sigiteekako maanyi. Togiteekako maanyi. Ensi tolina giteekako maanyi. Wategeera obulamu bw'ensi wabutegeera. Ogenda yitawo mangu. Nze nkubuulidde. Ate nina ensi gw'okyagirinamu amaanyi. Era nange obusawo wendabira nga kyenjagala tekiriimu nga nnoonya ekirala. Awo ogenda kwanguyirwa. Bw'ati ogenda kukwata aga. Toweza na $10. Tokikwata mu ngalo. Ekyo toweza wadde $10. Ogenda okikwata nga amabanja g'olina gasukka ku 10. Naye kati abaana bano bambi ekisooka biri ebirala byonna nga biri awo mututambuliza ku content waffe naffe. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Ekyokulala ne mumukola mu mbeera nga content ali respectful. Yes. Temutaddeemu mbeera yakubeera nti muzze eno n'eri so twagala okubeebaza. 10 kibakutte. Bagende bakigabane. Kiki kyobagamba. Kikyati. Anti kati leetayo 15, 16, 16, naye 16. Ate awo 10 kiba kiweze. Yaki $10. $10 ze sente mmeka? Emitwalo 34 kati. Tegira 34 kati. 35. Yalinye. Yazemu n'erinnya. Tuzivungise. Yazemu n'erinnya. Kale ate. 10 kibakutte. Nga bwekakkana tofaayo. Naye dano. Oyawulira wakati oli n'omuwa. N'omuwa. Naawe n'osigazaawo. So mugendere ddala mu maaso bwe mutyo. Temuggwamu maanyi. Ogambye 34. 35 gy'agambye. Baayi. 35 wabi? Si wabi. Kati omukyala yatereka. Omusaala gwo kasita onomala certificate yo. Oguwuliddeko. Wegunaaba gubeera. Taguwuliddeko. Kati tumala ogenda otambuza oluseke. Kati sokobe. Obadde omwami oli. Sokojje kalungi. Abalize luseke nyamunyamu. Kati omwami ono musanze wano. Mwami bamubako omukyala. Bamubako omukazi. Naye agambye takyalina kyayagala kirala. Ayagala kuswaza buswaza. Kwata. Gwani nembadde mumaze. Omwami ono bamubako omukazi. Bamutwalako omukyala. Kati omukazi ali ku bulumi bwa mukazi. Ayagala nteeze mbu yawayo $12,000. Amahare. Agosima hare. Amuchachi. Bagayita batya? Amahe gali kukujuga. Okujuga. Wawayo nte 12. Nabagamba sina nte siri muruzi. Naye nkora sente. Ina sente. Kazi nabawa sente. Nakuba n'embaga. Nakuba n'embaga ebifaananyi. Ne tape. Ayina tape. Byonna weebiri wano. Omukolo gwa dda tape. Byonna weebiri wano mukama wa kasuku. Kati omukazi bamutwala batya Zubeida? Ekyo kyotwala abakazi babatwala batya? Naye ekikazi kyali kirungi. Anti nakirabirira. Ate wali ofuna kifune. Kino kya brown okiraba kyange. Wakisanga tekiri bwe kityo. Singa nkireetera akafaanyi kinamuwasira nga bw'ayera arabika. Nga wakamukwata. Tosobola kukkiriza. Ezali sente zange ezo. Sente zo. Kati kyosinga okwagala kiki? Kati sawa zino. Kino kyendabye wano. Kuba mbadde mmanyi mwogeremu. Mwogerezeganye ne yatwala omusajja naye se omusajja aludde mu masuuti. Ekyo nagezaako okwogera Masuuti alabika. Naye oli w'amasuuti. Najagalanga kubanga saagala ndabike bubi. Nkyali muto. Kyokera ne bakutwalako omukazi. Kyokera omukazi ne bamutwala. Abasajja bakazi mu ggwanga lino bannange. Muraba. Essaawa yonna. Ate oyagala bintu byo byewatwala ku buko. Njagala bintu byange binatwala ku buko. Kati ani yatwala omukazi ye? Mukulu w'abasiraamu b'embalala bayita Sheikh Mukwaya. Yamutwala. Mukwaya taba Muganda. Hata akulira atya ab'embalala. Anti musiraamu.
abasiraamu abaganda abo bagendayo mubiseera ebyeddanga bakyalo w'entalo za bwakabaka beba batagendwa abo balala abatagenda balala babeereyo saidi z'Ibanda eyo Ibanda we watyo kati eyo waliyo abaganda abagendayo eyo saidi z'eyo actually ne gundi yangamba ndoza Imam Kasozi nabo bali eyo Imam Kasozi banje bali jambi usanga amayimba gawaro ebintu bya bakabaka bwenu je bali banje abaganda banje awolavu yali ekyabatta Tabalavu mugade ogirabye wano oh baby natona mayati wajja kubaawo maseeka jamutwale maseeka yatwala omwana musakasuku awukubyewo nnyo ate nkubye nnyo naye bannaye kaweddeya nti olwo kazannya kafulumye kamaze editing kafulumyeyo so kati eno certificate nga nva mu church mubine mbulungi ankole mwali mu Church of Uganda no one certificate ankole kati agenda tu sakuma kwecho wano ne muteka mothers union ngabana abakyala abakadde n'abapya nga wabiri mwesa muteka mothers union omwana omukazi alina emyaka 23 2016 ekitegeeza agenda kuweza myaka 33 akuze omukazi ekitegeeza omukazi kati wali omwagala nnyo bwotyo yali munyankole bambi kirabika okuba bambi kyakugira mixed blood kinaki kyali yali muganda n'omunyankole munyarwanda munyankole kyali kiseerera buseerezi kati kyo bambi ojjukiramu n'oyagala okukaaba wakubanga olumukwano gwange gotamanyi naye nanibadde nkabasawo zino wandibadde okaaba ekikazi kyamukuba kati maseeka yali mu mazzi ate okizeemu yatwala maseeka mukozi abantu ebintu oyo siyansande kuba nemasheki kyensaba wakiri naveewo kubanga si muntu yandibadde akola bwatyo omuntu ogwowesiga owunaddiini yandibadde yabudaabuda kati wamunoonyaako mwogere namunoonyaako emundi abiri tutuula wamu ne chairman LC1 beyayogera nagamba sigenda ddamu kugana naye kyali alina omutima mubi nnyo buli office gyogendamu akublockinga nakaweza bannamawulire basatu embalala ng'oyagala teekayo story obwengula bwonna yabusazeewo kati ndizemu kati kandabe enjawulo eri kumwe n'embalala story bagikuwadde story bagimpadde naye tugenda story bagimpadde naye ngenda kusooka okwogerako n'abaayo mbagambe nti waliwo omukulu acomplaininga kati kano bajja kukalaba mbawaayo benefit of doubt oyinza okuba ye yayogera nabo nga naffe twetaaga okwogera nabo yes kale naye kati gundi bino ebya gundi church kale emyaka wayisewo emeka bukyanga omukazi myaka 8 ate jjukira kuwasa mukazi ono bunozi endakirabiro kyobwa kitwakuba tewali kirala bunozi obwo bunozi oba omukazi ajja akuggyemu kooka ka goodbye sikyayagala ate weyakyogera kati wali kati kyenyala okubuuza kati tofunangayo mukazi mulala asimufunangako emyaka 8 bannange yanyiiga kuku myaka 8 tafunangako musajja mukazi waliwo omwana yayimba sima ya piro mbisi ne babiteeka ne ku matishat piro mbisi sibambeera nkaaba kazi kati temwalinayo baana twalina abaana 2 asooka we wange owokubiri suubira yinza okuba si mwana wange njaga nekebeza mulenzi bonna balenzi naye n'omulayininga wali owokubiri neyimirira ku mabbali ne mukwano gwange mukwaya gwe muyita dusisikazi w'embalala omuntu omubi oyo nayimiriraku bwati nawe osalamu omwana afaanana mukwaya mukwaya district card w'embalala oba kati ye yamukuza gwagira sagala manya kati omwana kati abaana gwobeera nabo abaana sibayina nali ina omukulu batukesera ne bamutwala bamumpambako
somero yadi bamutwala n'abakazi bakoze ebintu mu ggwanga lino. Oyo omwana omuto nagenda nga muntu omukanisa fe ku myezi 3 olina okutwala omwana mu church bamubatize naye omukazi yagaana nemuwa amannya gaffe eg'ekika. Omukazi nagamba omwana wayita oli amanya katono wange katora but there is something between nesawa zino omwana talina mannya simanyi namanya ge bamuyita ayinza okuba yeramandani tomanya musibe nga yerama ngali eno ngali eri yati eri oli mutombozi oye mutoko ali myaka emeka myaka 10 nawo 10 10 ate oli omukulu mukulu myaka 13 mukuziza rama ona atero wasa kali botuka awo ewaka wa district card mugambe twagala rama bajja kuwa mutabani wo ate yesola gendayo ogaragara bansibe biro office jengenzemu am blocking kati wo murumbye wo obuziku muntu munene sente weri munene musitiwa we chirisa size ntono naye sente weri sitiwa we chiri ndoza ineme tima mubiri gwomu bulumi bwa mukazi kati interview gitasawa meka eyandi eyono tugipresaringe wano bale jabawulizo recording erwabo njajita njakugamba nga ngendo jita towulirizanga side em of the story kati tumutegedde tugenda kumala nayo tujjajita eddi lero lwakumeka njajita nga lwakusatu saagala bagambe nti twalemereddwa nga ab'embalala ate tujja kulemereddwa lwakusatu lwakuna lwakuna nga wala nkwano nze nina amateeka leero lwaki njita leero leero tuteekayo short and big show short and big tesagenda ku show ddala mande ebeera ya short and big show leero agenda kubeera mu kano tugenda kukola olwokuna nani naawe ngambe eno show gye wakoze noono njajita nga mmaze okwogera nabo sayidi eri endala ey'okubiri era bwe balaba nga njitadde nga bamanya twalemaganye ono bwe ddala tannatuuka kale mubeere bulungi mweraba anko tujjeeyo tugende tukole ebirala. Executive Media. Focus, innovate, succeed.